Uya Habibu huyu alikunani. Uya afuma atabi. Habibu. Salamu alaikum. Wala ugada Habibu na afuma atabi ni Habiba. Abudumu sanga akanira tasika bulu atika tasika kama katondo. Oswaza nawe. Katenga muze kwensanzi. Mwana kusiba siwa tamala mkomo mdali ekyokwewusa. Ndete kibuzo kyatwewusa ekisibe ekitukuvu ekisibe ekituufu ekisibe ekigaba emirembe. Kigaba mirembe ki? Ekisibe kyakosiba kyoyagala Mukama Katonda yatukkiriza osobola okuba omufumbo n'osiba omukazi w'eka n'ogulaba malayi bali. Osobola okubanga mwana ekisiba nga tekinnatandika obadde onywa nayo n'omusiba n'odda ku kiraabu. Kagamba ekisiba ekigwega oli wadde kati ababadde banywa Guinness bamusiire bali ku kiraabu. Mbasiiba kati temulina musango gwe mukozi. Netumira ku muntu ngo oli waneeno olina ebizibu. Bitya? Oli musiraamu. Maama wo wa mamba. Gwe weddira nseenene. Kyekikuwoomera. Omuziro gwa maama wo togulya. Oli musiraamu tolya mbizzi. Ate weddira mamba. Kyokka ate nga mu kitaata muwali ab'enseenene. Kati awo neweebuuza kikyali ekimuwoomera. Wamma abasiraamu abasiibye imaani ng'ogirina wekuleka olugalo. Babali kansubirawo tewaliwo cupa ya bbiya enagisi. Nono musiraamu mutukuvu ali ku kkooko. Webale kunywa naye kati oyo agenda kukiisinga ate kitegeeza oba tewasiire wasiiridde bwereere. Naye kati wuuyo abawaddigida kulya bigodo agenda kukibemiriza kukiisi ali ku bbiya mukiisi oba osiibira ki? Naye abasiraamu abatuufu oleeta imaani era omusiraamu ng'alinalo owulira ne muswala asooka n'atoola shahadu kati anaava ku shahadu n'amala n'agamba nti Maliki yawmiddin. Kitegeeza ki? Watali Maliki oba ddiini. Omusiraamu ategeera emmaali. Omusiraamu nga tolina ssente tosobola kuba na ddiini. Bw'otya. Naye kati abo osanga abaana b'abasiraamu banene saazi n'amalwaliro gakola ebintu bibiri. Bajjanja alusaazi. Ekisibo kinaggwanga alusaazi zigenda nga siwona naye osanga omwana w'omusiraamu atudde ajja mu kisiibo akuwa ansa. Omwana w'omusiraamu nga musiraamu. Musanvu. Musanvu. Habibu, salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Akonsanze bisawa ya kyamisana. Sawa ya kyamisana tumugana lwaki oswaze eddiini? Ate ndiswaziza ki? Guno mwezi gumu mwezi gwa Ramadhaani kati otudde awo gyemmere taata wo yazimba omuzikiti naye lwaki oswaze eddiini? Wekebera ku ssaawa eziri saamu. Ssaawa ziziro musanvu naawe. Ze ssaawa zennyini ez'okulya ekyemisana. Nedda naawe Allah agamba watabba umulya nti woba oli mulwadde weegwezeko ng'olya naye kati wuuli otudde wano ate omuswazi yazimba omuzikiti ogwo oli mu gyemmere abantu bonna bakulaba. Ate kiki ekiŋŋaana okulya? Mwezi gwa Ramadhaani naawe mwezi mutukuvu. Ogambye ki? Mwezi gwa Ramadhaani naawe. Mpozi nzaani? Habibu. Omwezi gwani? Gwa Ramadhaani. Ramadhaani asiiba ogwo gwa Habibu bwe gunaatuuka nga nsiiba ogwo. Buli omusango gw'abazizza. Abatalina musango yadde naye boli wange essaawa zino kati abasiraamu bali ku kizibu. Emizikiti gijjula. Emizikiti gijjula naye osanga okusaawayo okusiibulukuka. Njukira abasiraamu ate ekintu kigira ki? Kimu. Tetuyingira na ngatto omuzikiti. Naye omusiraamu yayise banne ekintu. Ababbi bagenda ne basaala nga bakimya ekintu kiki ngatto. Nga baze kubba ngatto. Mulimu emizikiti egyalabika nga bateeka wali akagundi bwe kibokisi. Mwenna mukuŋŋaanyiza engatto zammwe. Kati waliwo emizikiti gy'osanga tebalina ssente zikola kibokisi. Engatto oleka ku mulyango. Oteeka ku mulyango. Omuyayi yasuka okufuna wuzu. Bali mu kubuulira. Badde ba Allah tuli basanyufu nnyo olw'omwezi guno guba gumu mu mwaka era okuwanga ekitiibwa omwezi gwa Ramadhaani. Ramadhaani ebirungi by'ofuna mu Ramadhaani biba bingi nnyo era omwezi ogwo bwe gutuuka tugwesunga. Njagala okubategeeza ogwo omwezi batukola bubi nnyo okubanga nnaku 3 zokka senga tusiibamu atisiti emyezi ng'ena. Badde ba Allah mbeera n'empisa mu Ramadhaani. Mubeera n'empisa, buli muntu aba n'empisa, buli kivire ennyambala ekyuka, ekyuka, aba bizinensi ezimu ne bakaaba naye nga mulamu kikwe wandiika bifaana. Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum salaam rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nfunyemu obuzibu nga ngenda kuddamu kufuna wuzu naye engatto zange siziraba. Nsaba kwogerako n'abasiraamu. Jogerako n'abasiraamu. Badde ba Allah Kalifa ndowooza mulabye alina ekizibu kye ayagala Kalifa ndiyogerako n'abasiraamu. Omusiraamu ne baba kulinako obusungu ekibagatta. Basiraamu salaamu alaikum. Wallahi
ya Mungu basiramu mbabulira mazima abye ngatto zange nagisimwe nagisimbabuulira wallahi ya Mungu obere kisanti obere zambi kimbalize ku mulyango sigenda na kusaaga salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalize ku mulyango mulinga embizi bafuluma swale wedde akatujituwa katugozese eno toyogera bakayimbira abazanyisa emimwa tebaliiwo ayisobola nonyiga nti gireka nero tuwogerera wamma temuwulira yangu Seka salamu alaykum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpe ngato zange. Zesino yange. Zesino. Asitute njamula bagenda salamu alaykum. Olagawo. Salamu alaykum. Alaikum salaam. Bani batute ngato zange. Yali kundaba ndi musabatu. Ene ya bulu, ene ya red. Kati ato manjanga. Salamu alaykum. Bani amwe ngato. Wallahiza. Waliwo abantu abasalanga banjawulo. Wallahiza omuntu apye engatto zange nsagala kumumanyira nze. Apye engatto zange yenna ajja kunnyonnyola. Gwe kino kyengenda okukola mukama ansonyiwe nyinza okufuna accident nennemalira ddala. Napye engatto zange sejja mukwata Allah akbar ate omusiramu kasitawaza kasawulira Allah akbar nga wanise kanakagala Allah akbar zajja jipa seka salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nja kukuba oluyi Mudua Allah. Mwa munsondera. Ebyo mwana mazala sana bye tukunne mandiza. Mpeka tuzange. Nange sayagala naye Allah munnange yandonda bwati. Mumpeka tuzange. Mwa munsondera sente za dda kuseeka. Engatto sinza aziina. Eno nigina ya bulwano ya lwe. Salamu alaykum. Okoza kubiseeka wale. Bonja sana. Kumba omuyayi yazza okusaala engatto yaziina. Yazibye azamba dabaye balina ansa. Akakola ke taxi na ajija munajiteeka muki musaati sayo okusala ekubwa n'ajijjayo. Sapye engatto zange obaani apye engatto zange obaani zegatezange njazikuma saagalira ddala kumukirira saagala kirikumumanyira nze seka salamu alaykum. Wallahi oddukaki ate olaga enziruka mbadde nfuna siteepu eyati okuba ebinywa bigwe ku nnotange engatto zange yasama mpola ezo engatto beda zenoonya nange okimanyi bulijjo nzinoonya togamba zineninya zizo ezo engatto zange wazigulawo nazino tunazigulawo eri mu dduuka nerisiiti njiina kakatto kyakyalanya olusiti okiina ye engatto zange onokulina wokazeeyi ezo engatto zange basiramu ate basiraamu oyitabaaki nze siri musiraamu yati nange naze kweyiya namusulu kiwaani engatto zange okolindeku eninya zizo zino akugira ekyo eninya zizo basiraamu badde oyitabaaki salamu alaykum. alaykum salaamu. Allah agamba tusooke tuve ku muzikiti. Allah agamba okweyagaliza munno kirungi nkwagaliza njagaliza salaamu alaykum. twala abaye bayingula gye bagulamu bo tebeekooya kati abasiraamu abawoowe beeyagala essaawa zino ava ewa mariyamu n'agenda ewa shamimu n'ava ewa shamimu yonna alyayo ddaku gyasiibulukira si gyalya kati waliwo ne gyasula naye abaana b'abasiraamu abagezi naddala singa olungi sebu waliwo kati ebintu byebasaba mu luwalabu batya twebake baana bawulira Hajar. Wangi. Assalamu alaykum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajar. Wangi. Tabba ya zina. Tokateeka yosebo sina gandayira mulundi gwa kubiri. Tokateeka era kamera gijje nako. Olwalabula ngendo soma temu. Bange basabu. lw'abaana abali wano Wangi. Tabba ya zina. wa muzabibu yakebada Na. Kati omukazi akkiriza batuuka bagenda mu kikolwa dakita natuuka saawa 7 jukira ddaku bamutandika saawa 9 12 babivaako Wangi. alhamdulillah barakallahu fikum Fikum barakallah aji. tomanyi kati ndya nzalajati
Aja. Adi. Aja. Nah. Aja. 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 Kajati waliwo watuuka ng'awulira waali n'asoma b'otannyo n'agamba Ajati jamba myezi na zamzam asaba mazzi zamzam nagambye oddeko kamera kali waliwo abakiruka kumakyawo saba yadda oloza balya bati dakiika za ddaku ziba zinatera abeera ati nalye nali kusimu kulaba ssaawa wabula nga busatu ogenda omulaba ajajova munula naye kati essaawa zino abantu babuusa jubalabula bwoba olina bizinesi enala gyobadde okola nga tetambula biveeko odde kuki essaawa zino ebitambula mwezi gwa Ramadhani ebitambula shariya bukaya makanzu bubani bulaabi obubani bakozesa mu dduwa okulomba edduwa enkofira kati buli ogwosanga nga si musiraamu yagyambadde dda awo tali musiraamu obukaya shariya baziguze dda kati tunda ebintu ebyo kweyiwanga naye oba tolina dduuka abalwaki bajeni be basinga okugula shariya mu kisiibo olinayo jeni bagula nosanga saala omuga asalaamu aleikum ng'asaamu bannange wali osanzeko omusiraamu ng'akubiddwa kati essaawa zino tebakyakuba nesigida zennyini oziraba eno paka eno zakomyewo oli asaala agikulukuunya bwati wagenda okufuna wuzu neggwako ogenda olaba sigida esusumbuka kumbe yakoonye amanda n'asiiga